Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe bwali butamanya. Katono nnyo okukujjukizaako wa we twafundikirira mu kitundu kyaffe ekyayita. Embeera ya Kediimo ku Kakofu Junior School yali etuuse, omukyoli w'agambira nti ekiwundu kyali kimaze okusamba eddagala. Gw'ate ffe abaali bamaze okuyisaamu omukulu w'essomero amaaso, olwo nno baali bamaze okumukasuukirira ebintu ebitaali bimu nga kw'otadde okumukuba bbando mu kiwalaata. Omuyizi omu yamusiiyika omuggo mu mugongo, musajja wattu n'adduka zambwa. Twazzaako okulumba amaka ga bbaasa, eyo nno gye twekolera ekigenyi, omwali okwonoonaayonoona buli kintu ekyali ku nnyumba ye, n'emmotoka ye ne tuleka nga tugikubyekubye. Ekyatumala enviiri ku mutwe kwe kubeera nti ekintu kye twali tetusuubira mu kaseera ako kwe kubeera nti bbaasa yalina omugemerawala, era olwagunyonyoogera olunyonyoogera lumu bwe ruti, awo ffenna ne tuzzaako kakokola tondeka nnyuma. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokusatu eky'essuula yaffe ey'ekkumi, Kediimo mu Kakofu Junior Secondary School. Omusinde gw'emmundu gwakolayo ekikulu ekirala. Emmanju wa galagi ya bbaasa waaliwo ekinnya kye baali baakamala okusima nga kiweza fuuti nga 7 okukka wansi. Kyali kyakukolagana na biyigo bya nnyumba eby'amazzi ebifulumirwamu. Kyali kisimbiddwamu ettabi ly'omuti okulabula abakiyitako emisana baleme kukigwamu. Munnaffe Churchill, omu ku baali bawutula mmotoka ya bbaasa emiggo, bwe yadduka ng'emmundu emaze okulya mu ttama, yagwa mu kinnya ekyo. Banne ne batamanya. Ye nno ne bwe bandimanye bandimuggyeeyo batya. Waayitawo eddakiika nga 10, bbaasa n'akwata ttooki agenda alaba abajambula kye bakoze emmotoka ye. Olwali okugulawo oluggi lwa galagi, n'awulira omuntu akaaba nti, "Nfudde nnyabo, wowe nnyabo, lubanga yanzise okunnyingiza mu bino. Singa nategedde sandikkiriza. Bannange, munnyambe nfa." Bbaasa bwe yategeeza mukyala we nti mmanju waliyo omuntu akaaba, omukazi yamuddamu nti, "Owange, jangu ne weebaka, tojja kusobola emisambwa gya ku lusozi luno." Ko bbaasa nti, "Oba musambwa, ndowooza gulina kye gwagala, ka ngende ngubuuze, anti emisambwa abantu be bagiwa bye gisaba." Yeeyongera okwetooloola ennyumba ye okutuusa bwe yatuuka ku kinnya, n'awulira ng'eddoboozi mwe liva. Bwe yamulisa wansi, amaaso gaggukira ku muntu. Bwe yamubuuza nti, "Gwani?" Yaddamu nti, Nze ssebo Kalanzi ow'omuddo omu yakyewaalabye. Ssebo nnyamba nfa." Bbaasa yadduka zambwa n'agenda abitegeeza omukulu w'essomero. Omukulu w'essomero naye yasitukiramu mangu n'ayita abasomesa 3 abaali okumpi awo, nga ne Bbeeka tabuzeemu. Abalala baali baabonyedde emiwabo. Tebaalwa ne bagenda ku kinnya omwali omwana waabwe yali afuuse kyabangi, kironda ne mu bwannawalubwa. Baafuna mangu eddaala ne balissa Bbeeka n'akkamu. Yagenda okudda ebweru nga Churchill ali naye ku mabega. Bwe baamukebera ng'okugulu okwa kkono kwonna yegeyege, anti kwali kusobose mu bbunwe. Baamuwa mangu obuyambi n'addamu okutegeera. Okubeebaza naye yabaweerawo mangu amannya nga 10 ag'abalenzi abaakulembera Kediimo, nga n'eryalubanga lye liri ku ntikko. Ekiro ekyo Kalanzi baamutwala mu ddwaliro gye yamala emyezi 3 n'ekitundu ng'apookya, ng'okugulu bakuyisaamu emisumaali kusobole okuyunga. Amawulire ga Kediimo bwe gaatuuka ku mukulu w'ebyenjigiriza mu Uganda eyayitibwanga Director of Education, n'alagira essomero liggalwewo mbagirawo. Omukulu w'essomero yatutegeerezaawo nti alituwandiikira n'atutegeeza eby'okudda mu ssomero. Waayitawo ennaku mbale ng'essomero limaze okuggalwa,
ow'ebyenjigiriza n'atuma omumyuka we n'abakulu abalala 3 okugenda okubuuliriza ekyaleeta akeediimo n'okuzuula ekkubo ery'okuzza obutebenkevu mu ssomero. Abakulu abo bwe baatuuka mu ssomero, ekiwa ne bakifuuwa nga bakizza munda nga balaba ebyambyone abayizi bye baakola mu ssomero. Ab'akakiiko Kalanzi baamulumba mu ddwaliro okumuggyako obujulizi. Lubanga baamuyita naye n'abawa obubwe. Ye yayogera ku byakutuliisa bijanjaalo birimu kawuukuume n'ebbandaali mu envunyu ate n'okuvumibwa bbeeka entakera. Ebyokulaba Bbaasa nga yeerigomba mu sitoowa ne kabiite we Nabukeera teyabisiinyaako kubanga byali bya mpuna. Kale yandibitandisa atya? Omulimu ogw'okubuuliriza abaatuma okugukola baagutwala bukwakku ne bagumala mu bbanga lya wiiki 2. Newankubadde nga byonna ebyatuukibwako mu kubuuliriza ffe abasomi tetwabimanya mu butongole, naye waliwo omuntu eyatubbirako nti ab'akakiiko baazuula nga omukulu w'essomero yalajaggalira nnyo ensonga ezaali zikwata ku by'emmere yaffe. Baategeera nga teyafangayo kumanya ngeri Bbaasa gye yakozesangamu ensimbi z'essomero okugula emmere, ennyama, enva n'ebiriibwa ebirala. Omukulu omu eyayitibwa okuwa obujulizi mu kakiiko yagamba nti Bbaasa yasala ng'agafiga ennyama ku nnyama y'abayizi n'agatwala okugatunda. Twawulira era nti ab'akakiiko baanenya nnyo omukulu w'essomero olw'obutalabula mangu bbeeka obutavumiranga basomi mu bibiina buli kiseera ng'abasomesa. Ab'akakiiko baakubira nti singa omukulu w'essomero yali afaayo nnyo okumanya ebifa ku mmere y'abasomi ne ku mulimu gwa Bbaasa n'engeri bbeeka gye yayisangamu abasomi, akeediimo tekandigudde mu ssomero. Akakiiko kaasalawo nti kirungi bbeeka ne Bbaasa baggyibwe mu Kakofu Junior Secondary School, buli omu atwalibwe mu ssomero eddala. Ffe abasomi ab'akakiiko baatulekera kusaasaana nga munyiira. Baasalawo nti abayizi 6 abaakakasibwa nga be baatandika akeediimo era nga be baasinga okukoleramu ebyokwemala eggoga bateekwa okugobwa mu ssomero. Ng'omwo mwe muli ne Guy Kalanzi. Bambi ye baakamutema akyali mu ddwaliro nga n'emmambo zikyali ku kugulu. Mu ssomero baalekamu abayizi 140. Ekibonerezo ekyali namutaayiza kye ky'okutuliisa ebintu bye twayonoona mu ssomero. Buli musomi gwe bakkiriza okudda baamusalira okuddayo ne siringisi 10 zigule ebintu bye twayonoona. Ekyo ekibonerezo tebaakiwa ffe basomi wabula baakiwa bazadde baffe abatoola ensimbi. Ate ensi kyetebeereddeemu bwenkanya omutango ogwa siringisi 10 tegwanyiga bazadde bonna wabula gwanyiga baavu nga taata. Singa akasanvu kaali kakyaliwo kyandibadde kirungi okututwala eyo ne tukola mu kifo ky'okukana bakadde baffe ensimbi so nga si be baatutuma okwediima. Abasomi abamu akeediimo tebaakayingiramu kyokka baakanyumirwa ng'abali mu sineema okulaba bannaabwe bwe beetawula nga bakola ebintu ebitali bya bulijjo. Bazadde baffe abaakasasulira ensimbi nga tebamanyi na bwe kajja, nze be nasinga okusaasira, buli lwe najjukiranga ne neebuuza nti naye lwaki twayonoona ebintu by'essomero ebitaalina musango? Lwaki twagoberera Lubanga ne banne ng'embwa bwegoberera omuntu agiraga eggumba? Tetwayigirizibwa kwerowoolezanga na kwesalirawo ekituufu? Nandiki baatuyigiriza ne tutakwata? Mu basomi abaagobwa mwalimu abaana b'abannaggagga ng'omwo mwe muli ne Lubanga. Abo olwatuuka ewaabwe bazadde baabwe baabasabira ebifo mu masomero amalala. Olwabifuna nga bagenda kwongera misomo gyabwe mu maaso. Abaana abamu bakitaabwe baababuusa ne babatwala mu masomero agali emitala w'amayanja. Sendegeya eyali mu baali baagala okutta Bbaasa yakomawo mu 1972 okuva mu West Germany ng'alina diguli 2 mu busawo. Lubanga kaakano pulofeesa w'amateeka mu New University.
Nabukeera teyagobwa mu ssomero naye yeeyonoona mangu ng'amazeeko junior secondary ey'okusatu. Kaakano akola gwa kwetunda mu kibuga nsimbi ziwoome. Abaana b'abaavu abatasobola kweyongera kusoma nga bamaze okugobwa mu kakofu, kaakano bali ku mirimu gya kiseera buseera mu bibuga. Bangi ku bo ennaku bagyemalako nga beekubira bbidde. Nze Lubaale yambikako akasubi ne simanyika nga nina ekinene kye nakola mu keediimo. Bwe ntyo nasoma ne mbuuzibwa Junior Secondary Living Examination mu 1951. Ebibuuzo byagenda okudda nga nze omu ku basomi abaayita obubi. Saalina gye nnyinza kweyongera kusoma oba okufuna omulimu gw'omu ofiisi. Kye nakola kwe kudda mu maka g'abazadde bange ne ntuula. Naye nno nga nayo saagalayo olw'obutabaayo masanyu ge nali njagala. Naye obwo bwali butamanya bwange kubanga amasanyu agaali ganfiirizza ebintu ebingi nandibadde sikyaganoonya. Ampuliriza omulungi, yo essuula ey'10 ne tubeera nga tugifundikiridde awo. Nzikiriza tujja kusinziira awo tuyingire essuula y'11 n'omutwe ogugamba okusoma kwa Kulisitiina n'okw'abaganda be. Akuume atakuumira mpeera.